omwaka guno oyinza okugamba nti abalamuzi ba kooti enkulu bakwedde ddala abatemu nga bwebutuukidde leero nga kooti enkulu mu Kampala yaakasindika abantu 5 ku kalabba oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango egy'obutemu. Yatandikira Christopher Keronyomo eyatta Banega batidda ku Kajala n'akandi ne Musa Buvumbo abatta Susan Magala kussa Lujja Bosa ne Nuwa Lujja abakaligiddwa olunaku olw'eggulo olw'okutta omutaka eyali omukulu w'ekika ky'endiga Rwoma Ingini Kakeedo Bosa Lujja. Era n'olw'ensonga eyo n'abasindika ku kibonerezo ky'okukalabba igwe Lujja Bosa ne Nuwa. Twagadde okumanya ekiddako ng'omusibe amaze okusindika okukalabba era omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Wayne n'alutegeeza nti abuwaze omusibe ono okujulira nga yakakisa ekibonerezo kino olw'essuubiri balisigadde mu kakiiko akasonyiwa akutuulako abantu 6 kano ke kalina okusala oba kituufu omuntu attibwe ng'era kino kakikola akawanikira omukulembeze w'eggwanga asalawo ekisembayo. Kooti ejulirwamu bw'ebanga ekkirizaganyiza ne High Court kiba kitegeeza nti alina okuddamu omusibe alina okuddamu ajulire mu kooti ensukulumu kye tuyita Supreme Court. Supreme Court etuulako abalamuzi 5 kati ate nabo bajje ku Bekebeje ensala y'omusango naddala eyava mu kooti ey'okujulira nabo ne bawaayo ensala yaabwe ey'omusango. Bwe yabanga bakkirizaganyiza ne kooti zino eza wansi 2 ezasooka kiba kitegeeza nti omusibe asigazzeeyo chance emu ey'akakiiko akasonyi kye tuyita prerogative of mercy kubanga eyo inayo either president asayininga nti akusonyiye obadde nga Uganda yasembayo okuwanika okukalabba abasibe b'olukulenda 49 ekibonerezo kino tekivanga era bayine agamba nti bo beetegefu essaawa yonna kazira pulezidenti abawa ebiragiro baba balina okubissa mu nkola obutasuuka ssaawa 72 bwe basindika ripooti ewa pulezidenti nga bamuwadde obuwabuzi nti ono ateekebwe kalabba then president n'alyoka asayininga kye tuyita death warrant. Bw'asayininga death warrant neekomawo ng'eyitira mu kakiiko akasonyi nejja ewa commissioner general n'agisindika ewa OC omusibe n'ateekebwa kalabba. Ekikulu bagamba death by hanging. Iseewo emyaka ndoza gigenda mu 25 3 nga tewattangayo y'omulala abantu bazze kaliga emisango gy'okuttibwa nga tebattibwa kiba kitegeeza tekikyasavinga papas ne mu nsi yonna bakivumirira kubanga tunajjukira nti mu 1999 eggwanga lyakoma okuwanika abantu kalabba abantu 28 nga ne Haji Sebirumbi omutaddemu bwe bawanikibwa so nga ate abannamagye ekikolo ekyokuwanika abannamagye ku kalabba kyakoma mu 2025. wabula misira kino waliwo okwebuuza banga ddala ekibonerezo kino kyalina amakulu kubasinga emyaka giyita 3 ng'omusibe tawanikiddwa kalabba ekibonerezo kiba kikyuka ne kidda ku kibonerezo ekyokusibwa amayisa nga gy'emyaka 56 mu komera nga kino kyasalibwa kooti ensukulumu musango ogwa Susan Kigula n'abala 246. Omusibe amazeeyo okujulira bw'amala emyaka 3 nga tebanamutadde kalabba kiba kitegeeza nti tebakyamutadde ku kalabba olwo aba alina okusibwa mayisa y'emyaka 56. Ekibonerezo ekyokutta kyasigalawo mu musango gwe twawaaba ogwa Susan Kigula ne nga tuwaabira gavumenti. Kooti ey'oku ntikko yalaga nti ekibonerezo ekyokutta kikyalina okubeera okutuusa nga olukiiko olukulu olw'eggwanga lukijjeewo. Mu kiseera kino Uganda erina abasibe 98 bali ku kibonerezo ekyakalabba nga 95 basajja n'abakazi 3. ye munnamateeka Abdallah Kiwano ku Mbaka Mukono North agamba nti ekibonerezo ekituufu mu kiseera kino kyandibadde kusoma mayisa eri abasingisiddwa ogw'obutemu. abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bazze baleeta ensonga ez'enjawulo lwaki ekibonerezo kino tekikyasaana mu nsi yonna era nga bakivumirira okubeera nga kiripuleesingibwa oba kiddizibwawo n'ebibonerezo ebirala. Kyokka agamba nti ebiseera ebisinga abalamuzi babwa ekibonerezo kya kalabba nga beesigama ku ngeri bannansi bagobereremu omusango n'amanyi g'omuntu attiddwa ate nga nabo balumwa ng'abantu. N'abalamuzi bantu era nabo balina bafiiringa pain ate naddala nga bagwa mu culture wano oba omuculture omusango gye gubeera guzibbwa wano mu Buganda okukwata ku mukulu w'ekika n'omutta omulamuzi the moment ne wabeera nga si wandiga
naye nga wakika ebimu ku ebyo bya Buganda afiiringa naye touched era nayagala ateekewo ekibonerezo ekinaziiza abalala okukola ebintu byebi. Yakulira ekibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative Dr. Livingstone Siwanyina ategeeza nti etteeka erya kalabba we liri galikulira ddala mu ssemateeka wa Uganda. Ekibonerezo eky'okwanika abantu kalabba kikyaliwo. Ekibonerezo ekyo weekiri mu ssemateeka wa Uganda singa omuntu azza omusango ogwa naggomola naddala ogw'okutta era obujulizi ne bulabika nti yatta era ne kooti ne musingisa omusango n'ajulira era n'oluvannyuma kooti enkulu ey'oku ntikko bw'ekakasa ekibonerezo ekyo omuntu oyo asobola okuteekebwa ku kibonerezo eky'okuwanikibwa kalabba. Kyokka alaze okutya nti ekibonerezo ky'okuttibwa kisinga kusalirwa abateesobola naye abagagga abazze emisango gino bavugiridde omusimbi okuviira ddala ku bannamateeka ababawolereza ne bagenda nga bayinaayina. Kizuuliddwa nti waliwo abazzi b'emisango abakozesa bannaabwe kati bano abanaku abasinga obungi abatera okusangibwa nga bebazza emisango gino batera kubeera bantu baavu banaku abayisibwa obubi. Kati abantu abo bakozesebwa abagagga ne bazza emisango egifaanagana bwe gityo. Ekyo nakyo tulina okukitunuulira. Fred Kajobe, Nairobi na Nantale byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.